Ate banasansi bakakira bamwana Sonko. Bokusiba kuno kwongera amanyi g'ekisajja. Abasajja kwongera amanyi g'ekisajja. Abasajja bonna bali nga bafumbo mbawa amagezi. Mwekwate kukusiba. Buli wosiba boti Mukama Katonda nange gyakongera kuwa amaanyi. Ag'ekisajja. Ag'ekisengi. Ne buli obeera nga olidde nnyo emmere. Olidde nnyo emmere. Yosanga musajja atambula safari gundi emu nakola ki nagweri. Olw'ensonga nti emmere enafuya muki enafu y'omubiri. Kati bwotandika okubanga okendeza kukulya ojja genda ova mu kisiibo nga mama gundi yeebuuza mama Fatuma yeebuuza. Sonko amaanyi wagajjeewa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Twongera okubaanirizaako abatugoberera buli mu gy'osinzire okubeera nga otulaba Qatar, Saudi Arabia, America, ensi nnyingi ezigenda maaso n'okubeera nga zitulaba. Tutumirako nnyo bannyinaffe bakadaama ne baganda baffe bassekadaama yonna gye mubeera nga mukola. Tujja kuba nga tubawa ebyenjawulo wano ku mukutu gwaffe ogwa Good Talent. Tukomye tuli ne Seeka Ramadhaani, tuli mu mbeera ya kisiibo, twagala ate okubawaako ekisiibo. Ekisiibo atali musiraamu bw'osiiba olina kyofuna mu ngaggo omubiri gwo ate gwe omusiraamu direct. Ka Quran yogera etya ku by'ekisiibo byonna yongera okunegattako nga tuli ne Seeka Ramadhaani. Seeka twongera okwanirizaako mulundi omulala. Abatuwuliriza bonna baganda baffe abali mu bitundu ebyenjawulo n'abali ebweru abasiraamu n'abatali basiraamu bannyinaffe abali e Saudi Arabia ne baganda baffe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Batumidde nnyo nalaba nnyinaze abali e Saudi Arabia omuli Shadiya Mama Lashimi n'abala bangi amannya ge baganze Sheikh Ramadhan muweebwa. Matuli kwejjukanya leero tugenda kwejjukanya ku bulungi bw'okusiiba. Omuntu asiiba. Omuntu wasiiba biki byafuna lwaki omuntu yandisiibye okufuna obulungi obuli mu kusiiba okwo. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ya 25 omwezi ogwa Shaabani bwe tudda ku saidi y'obusiraamu omwezi gwa Shaabani gwe gw'omunaana kitegeeza tusazaayo ennaku nga 5 ezijjudde oba ennaku 4 tube nga tusiiba. Kati buli muntu yeetegeketegera okusiiba olw'obulungi buno obuli mu kusiiba kwe tugenda okulaba. Okusiiba kuno kulina obulungi bwa mirundi ebiri. Waliwo obulungi otufunamu nga bugenda kugasa kuno ku nsi ne kunaku n'enkomerero. Nebayo obulungi otufunamu nga tufuna ng'omubiri gwaffe okufuna obulungi obuli mu kusiiba kuno ng'omuntu yeerumiza ku njala. Tubula Abubakar Muhammad SAW yasomesa hadiisi nnyingi nga ziraga bulungi bwa kusiiba. Ne bannasayansi boogera ebintu bingi bigambo bingi ku bulungi bw'okukola ki bw'okusiiba. Nga buli muntu yenna mpuliriza yandibadde afaayo nnyo n'asiiba at least omwaka gulimu emyezi 12 guno omwezi guno abe nga akola ki abe nga agusiiba olw'obulungi obuli mu kusiiba. Okumanya okusiiba kulungi kasooka n'ebigambo bya Allah ebiri mu hadiisi al-Qudusi byagamba an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla eyaba hadiisi al-Qudusi tebiri mu Qur'ani byaka ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga Allah yabimukako era bizito okusinga hadiisi za bulijjo ya hadiisi al-Qudusi. Kati Abi Huraira ono amanya gama tufu abitibwa Abdurrahman ibn Suhari ad-Dawsi yemu kubakwata hadiisi nnyingi ennyo era abasomesa hadiisi nnyingi ennyo. Yayogera hadiisi 5374 ezo bantu nenga bakalina bye myaka jalinga 3 jokka we mbasira bide mitono nnyo n'abadiisi 5374 ne mu hadiisi eno hadiisi jatunyumiza hadiisi al-Qudusi eno alugamba owekitiibwa Allah yagamba kullu amali buni Adam law buli mulimu gonna omwana Adamu gwakola guba gugwe gyonna Allah emirimu agigwese gyonna agamba gyonna emirimu gyaffe gye tukola gyaffe naye n'alondamu n'agamba illa siyamu okuggyako okusiiba nga bwe n'agamba abasiraamu bajja kimanya kino la ilaha illallah n'empagi bbiri nkyata annafi wal isbaatu okuggyawo n'okunywezaawo bw'ogamba la ilaha teri kisinzibwa kyonna mu butuufu byonna oba bijjawo byonna Katonda n'osooka omugjawo byonna n'obiggyawo noga illa Allah n'omunywezaawo Allah nga bwe ne kirasi nga nsomesa abangamba mwenna mufulume mwenna okuggyako Sonko sigalawo tereeza mba nkoze eki olw'obukulu bwa Sonko n'akaama kenjagala omukuba nga gwe Sonko sigalawo bonna basooka bafuluma kandi ekisibo ekyo yagamba kullu amali buli Adamu law kullu amali buni Adamu law buli mulimu gonna omuntu gwakola gonna gugwe guba gugwe nagamba illa siyamu nateekawo okusiiba nagafa innawuli mazima g'okusiiba kwange wa ana ajizibi era empeera nze njikola ki yagisasula kitegeeza mbu ekyo kyokka kikulaga bulazi mbu obukulu bw'okusiiba omulimu ogwo okumanya mulungi nnyo bulimu yandigwetanidde nnyo empeera yadde eri Katonda yagyesigaliza kubanga emirimu giri esatu omuntu aba agikoze yenna
Mukama Katonda amusasula empeera nga teri agimanya empeera kati bamalayika yadde bannabbi teri yamanya mpeera ya mirimu gino esatu. Omulimu ogusookera ddala aswabulu okugumiikiriza. Buli oli eyo ng'oli mugumiikiriza Allah ali wamu naawe agenda kusasula empeera nga bwe yagamba mu Surati Zumara wa innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisaab. Tugenda kuwa abagumiikiriza empeera nga teriko kubalibwa. Omulimu ogwokubiri agamba al afu aninansi okusonyiwa abantu bannaffe okubasaasira. Alina kyakkoze n'omusonyiwa okusonyiwa abantu bannaffe wetuwangala nabo. Omusiraamu ampuliriza n'atali musiraamu. Bantu bannaffe tubasonyiwe. Ababyama baati tubasonyiye. Ababyama baati. Bagakomyewo tubasonyiwe. Bagakomyewo. Nga Speaker bwe yakoze bagakomyewo tubasonyiwe. Okay, bagaza baleke basonyiwe. Abali b'ebisiyaga babiveeko tubasonyiwe. Batuyambe babiveeko tujja basonyiwe. Naye baba nga bakyabisigaddeko. Kyakizibwa basonyiwe. Omuza bubi ne tusonyiwe bantu bannaffe. Kati njagala mu kyo kyokusatu kino yagamba ekintu ekyokusatu ng'empeera Allah agyesigaliza aswawumu. Okusiiba. Empeera Mukama Katonda agyesigaliza yamanya empeera gyakuwa sonko bw'osiba nange ninsiiba empeera zaffe tezenkanankana wabula buli omu Mukama alaba okulongoosako n'akuwa empeera entuumu gy'ayagadde n'agankwadde bwe ziti era mu mirimu gyonna okumanya okusiba kulungi emirimu gyonna ku lunaku lw'enkomero Mukama Katonda agenda gikwata agiteeke wali anoonye abakubanja bonna basasula emirimu gyo bakwate swalayo saddaaka zo wakola basasula abantu abakubanja bewanyaga wanyaga abantu gekalamojo nga bakwata emirimu nga basasula abekalamojo wakola bwoti walumya gundi wakola kuvuma gundi nga illa siyam okujjako okusiibako Allah agenda kulekawo nga kwetongodde okusiiba okwo nga gwo mulimu njala yaluma ggwe era mu mirimu gyonna omulimu ogenda owolereza omuntu kunaku lw'enkomere tulaba bulungi bwa kusiiba okusiiba kugenda kuwolereza omuntu ebirungi ebiri mu kusiiba kugenda kuwolereza omuntu kunaku lw'enkomere ugambe Mukama Katonda yasiiba naye yerese ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyobwagazi ku lulo Mukama Katonda musonyiwe kati omusiraamu ampuliriza alina agenda okusiiba kakasa mbuno okusiiba kuno kwogenda osiba kulongoose nnyo kugenda kuwolereza ekyo kirungi ekisooka kugenda kuwolereza okusiiba ekyokubiri abantu abasiiba tusooke kusaidia obusiraamu abasiiba bonna waliwo omulyango Mukama Katonda gwe yategeka nga bagenda gubeeramu Ar-Rayyan Nabi sasa yagamba inna fil jannata baba mazima mujjana mulimu omulyango yuqalu lahu Ar-Rayyan guyitibwa Ar-Rayyan yad'uru minhu swaimun ugenda kuyingiramu basiibi bokka oguli special guyakwera baguyita yakuluna guyita aina swaimun waliwo abasiiba fayakumun bonna basituke nga bayingira ki omulyango ogwo wali malo kuyingira Allah agenda kuggalawo omulyango ogwo falam yad'uru minhu ahadun ghayruhu teri agenda guyingira nga teyasiibanga teri ali guyingira okujjako basiibi bokka bavuka balina olugezigezi muze ndikola nikola ninyingirirawo tosobola babaleka bakuuma wali tosobola guyingira ebijja kuba ebyakuba panya kati ogwo bulungi bwa kusiiba ekyokubiri obulungi bw'okusiiba nga lwaki muntu yandisiibye Allah agenda tuwonya omuliro nga mu hadiisi emu yaswahaba ayitibwa Sahal ibn Sa'id radiyallahu anhu yagamba Nabi sasama yagamba ma min abdi yasumu yawma teri muddu wa Katonda n'omu yagamba teri muddu yagamba busiraamu yagamba ma min abdi teri muddu wa Katonda no whether musiraamu basi musiraamu asiba olunaku lutya lumu fi sabilillah kalusibe ku lwa Katonda ku lwa Allah illa ba'ada Allahu okujja ku Allah mutuusizaamu olunaku olwo n'amuwonya omuliro n'amutaasa omuliro banagusembeza wala nnyo enzira 70,000 enzira 7 ngolaga muno kati oli wano n'omuliro gulinga eri mita 7 ukubeere wala ekitegeeza ki omuntu wabasibye olunaku lumu bwe ruti tugeze ntusiiba ku lwokuna omuntu n'afa ekiro olwokutaano kati olwokuna waba alusiibye n'alumalako n'afa ekiro ekikeesa olwokutaano omuntu olunaku olumu lwokka lwasiibye lugenda mutaasa omuliro Allah guteeke wala nnyo nga wetaagisa okutambulawo futi mailo 7 kati butya ku muntu asiibye ennaku 29 oba 3 kubisaamu seeka sonko okubiseemu ennaku 30 emirundi 7 kitegeeza ba distance nene 2,000 nga mu 1,000 distance omuliro gyogenda okubeera ewala kati mulungi bw'okusiiba Mukama okutaasa omuliro obulungi bw'okusiiba obulala mu busiraamu ng'omuntu yandisiibye Mukama akusangulako amazambi gonna nobanga omwana omuto yakazaalibwa gasiibo kiwedde okiba lungi okimalayo Nabi sallallahu yagamba hadiisi ya Abi Hurayra Allah asime ku ye mutafakuna alayhi bwana musimba ajegatako yagamba man swama Ramadan omuntu wasiba mwezi gwa Ramadhan imanan ngakikoze lwabukkiriza wahidi saba gira ino esubi mu Allah jamubala mu empeera ogufira lawo mata kadda min dhambi katon Allah musangula kama zambi gonna Mukama kana mujjako ebyono byakole mabega byonna olw'okusiba kuno kwakoze eki nabanga ngali fresh ngali fresh byonna bimujjeko byasiibye katon omuntu agenda okusiiba kyandibadde kya bbeeyi nnyo nobanga olongoosa okusiibako osali nga tolina zambi n'erimu n'ekirala buli bw'osiiba bw'oti faayo nnyo okuliisa ku bantu bano abaki abantu abasiibye abantu abeetaavu entende aleeta entende aleeta juyisi aleeta juyisi aleeta omuceere abasiraamu balye kubanga
okuliisa abantu bano buloliisa omuntu ofuna empeera z'omuntu oyo asiibye ate nga neza tezikendedde nze bwe nkuwa entende n'ogisiibulukirako nga gyosookeddeko mwami Sonko empeera zo zonna z'ofunye zonna olunaku olwo lw'osiibye zonna nzifuna ate zange nsigaza nifuna n'ezizo ate nawe n'osigaza ezizo kireza nawe ofuna g'oliisa osigaza ezo nibakwa n'ezooli bwe batyo Allah wakola ki kati obulungi obuli mu kusiiba empeera ziba nnyingi mu hadiisi ya Musilimu mu riwaya ya Musilimu yagamba Katonda akwata emirimu gino bwe tugikola gituwaamu empeera 10 mulimu gw'omulungi akuwamu empeera 10 naye tutuuka mu kisiibo ate atuusaamu n'akuwa 7 empeera 7 zikubyamu emirundi nga 7 empeera zibadde ofuna nga 10 ofuna 7 kankuwa ekyokulabirako omusiraamu ampuliriza buli wosoma Qur'an ogamba alif lam mim enyukuta 3 ezo ofuna empeera 30 mu kaseera kano ke tulimu naye mu kisiibo singa ozisoma mu kisiibo alif lam mim ogenda funa empeera 1210 nsanvu zeekubisaamu 7 kakitegeeza ekisiibo kyo kirimu empeera nnyingi mu kisiibo tufuna empeera nnyingi Allah atusongolako amazambi ge kigenda tuwolereza olw'ebirungi ebikola ki ebikirimu so omuntu teyalimiisize kisiibo buli omufuba nnyo oba ng'osiiba mpozi ng'oli mulwadde Allah yagamba faman kana minkum maridha aw ala safari faidatu min ayamin ukhra bw'oba ng'oli mulwadde oba ng'oli mu lugendo ate gwe tokola ki tosiiba olunaku lulye osasule ng'okusiba kukoze ki nga kuwedde ng'omaze okutambula ate abali mu mbeera nga bo tebasobola kusiiba abakyala ali mu lubuto lumuyisa bubi mukyala ayonsa ate nga oluusa mukyala oyo ayinza okuba buli mwaka azaala namulako omukyala nga buli mwaka azaala talina budde bwagenda kufiisa asasule ki ne bali abantu abali ku malkeenda aba HRVs abalina HIV nga yalina okumira amakenda buli lunaku tasobola kusiiba ate nga ali mu mbeera ki mbi awo bamugamba alisa abanaku 6 oyo afuna abanaku bakola ki baliisa oba tegerekese kakati omusiraamu yenna ampuliriza n'atali musiraamu okusiba kintu kiki kikulu nnyo ate ffe musiraamu ate kikulu ddala nnyo bw'oba osiibye oba ogonde Mukama Katonda akola ki eyakutonda bwe tudda ku sayidi ya sayansi nali ku juzi ku lediemu nga bannasayansi bakizudde mbu omuntu yandibadde at least asiibayo okuwa kirinaku 2 mu mwezi bakimala ne bakizuula nga kulani bwekyogere luvannyuma oba at least mwaka n'obayo omwezi gw'osiibayo okwo kubanga buli bw'osiiba bw'oti omwoyo ogundi agamba nti buli mwezi atisi basiibemu ennaku 2 at least osibemu ennaku ezi oba omwaka siibayo omwezi osibemu omwezi kitegeeza mu nnaku 365 at least osibeko ennaku 3 olw'obulungi obuli mu kusiiba kuno kukamula ebirwadde byonna ebiri mu mubiri byonna ogenda okuva mu kisiibo ng'ebirwadde Mukama Katonda bikoze ki nga bikamudde kyola kankula akantu kano musiraamu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatuwa amagezi tusiibukire ku ntende nga tunalya akantu konna tandika na entende eno ddagala dewamingi kati ebirwadde byonna obuko obukyamu obuli mu mubiri gwo buli oli entende booti nga mwebiri kuba muba temuli mu mmere era omuntu oba osiibye n'otuuka ssaawa z'okusiibuka kyandibadde kirungi okumala okulya entende nga 2-3 oliweseewo okulya ku mmere ogenda omala okusala magalibi okumea oli okoolye entende emala okukola omulimu gwayo mubiri olaba kiri awo ekirininga omubiri kati buli wosiiba oba olongoosa mubiri gwo kyobola Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba ekigambo kinene kyenkubiriza buli muntu omusiraamu n'atali musiraamu yagamba ffe tuli umma ennungi omulembe guno gwe mulembe gusinga okuba omulungi tetumala galya mmere okujjako enjala emala kukola ki emala kuluma naye ate tuba tulidde emmere tetulya kubwegera tulya lwa nsonga ate tulya kubwegera n'osanga oli ng'alidde emmere ku yidi oba ng'ali kabalaza ku simiti yeebase bw'ati nga awagenda amazzi ataddewo mmere awagenda omukka ataddewo mmere n'awagenda emmere ataddewo mmere omusanga asiza mu nnyindo endya si nnungi kinafuya omuki omubiri kati omubiri gw'omuntu gubakola ki kati ate bannasayansi bakakiraba mwana Sonko bw'okusiiba kuno kwongera amaanyi g'ekisajja abasajja bonna baliyo nga bafumbo mbawa amagezi mwekwate ku kusiiba buli wosiiba bwoti Mukama Katonda nange gyakongera kuwa amaanyi ag'ekisenge naye buli lwobeera nga olidde nnyo emmere osanga musajja atambula safaari gundi emu n'akola ki n'agwa eri olw'ensonga nti emmere eno enafuya muki enafuya omubiri kati bw'otandika okuba nga okendeza ku kulya ojja genda ova mu kisiibo nga mama gundi yeebuuza mama Fatuma yeebuuza Sonko amaanyi wagajjeewa amaanyi wagajjeewa olinga obadde munafu obanga agamba omuntu ali mu enjala asobola okutambuza nnyo emirimu egyo okusinga omuntu akuse anti kati bw'oba oli mu enjala saawa yo nga osiibye oyinza okutaba n'amaanyi naye buli wogenda ng'osaba oti Mukama n'akakenulamu ebigundi 2 n'alongoosa ensigo zino zirongooka binya birongooka kati ogenda okumalako ekisibo bw'oti
ngoli malidani sana mama gunda ngalanga novubuka omutunga ate oli myaka 4 kati okusiba kuna ebirungi biki bingi nnyo omuntu kwatandikoze ki byatandisubiddwa tukulaba yadde si musiraamu zimba kubiza okusiibako naga kansibeko ennaku nga 3 kansibe ennaku 2 so si kulya mmere buli lunaku osiibako ennaku zosiibyeko ngamba okuva ku makya sijja kulya mpaka lwaggulu niwemanyiza embeera eyo nogati mwiki kansibemu ennaku zange ba 2 so si kusiiba noga kati kansibe lero nsiibye esumbuusa ebisadde kambirye ombi tegenda funa kikola ki tegulya wabula bw'osalawo kusiiba siibira ddala byonna bikole ki bireke bannaffe bate okulokola ensiiba eyo si kuba mu mbalumba naga osiiba kyosinga okukola ki okulya omubiri gwe tegenda funamu gwe togamba nga nasiibye omusiraamu yatulimbye nga nasiibye nga saafunyeemu ekyo kiba kirala wasiibye ennyama n'osigadde olya amatooke olya enkoko olya mukene okuta omubiri guno tegenda funamu kyegwagala abula gwe kyoyagala kijja tuukirira ekyokuba mbu osiibye nga bw'oyagala naye omubiri togenda funa mubiri guno so olina kwerekereza kulya kwonna kuba tebayita okusaba kuba kwerekereza kulya na kunywa na byonna ebiyinza osiibula omuntu okuva emmambya lwesala oza essaawa nga 11 nezika nga 2 oba so bwe bweyingirirawo awo mpaka emmambya essaawa ng'emu awo enjuba ng'ekoze ekyeguddeyo akabayita okusiiba emisana wonna tukkirizibwa okukwata kantu konna kati obulungi bw'okusiiba bungi mu byeddiini ate bungi nnyira mu byeki mu byedduniya ng'omubiri health benefits nnyingi zetufuna mu kusiiba kuno buli wosiiba abantu bafunamu nnyo omubiri gwennyini gwo gufunamu nga gwo then buli wosiiba ate bw'ofunamu takuwa era abantu bano abasigadde balina bakola ki bafunamu mbw'ogenda funa takuwa ba aja balina sente okuyamba abantu bali abaki abanaku katufunamu mu byobulamu netufunamu newa Katonda kati okusiibako kwa bbeeyi ebikyenkanika batugoberera kuva gye twatandikidde tubadde ku migaso tulaba wa Katonda naawe ngwe ng'omubiri gukobeera nga oli mulamu kyazuulibwa jjuuzi bannasayansi ne bagamba omuntu yali badde at least omwezi malamu ennaku nga 2 ng'asiibye oba omwaka kale ennaku agawera 30 nekyava mu kulaani eri Katonda akyogerako nti okusiiba kuba kulungi okusiiba kuyama obi n'obeera nga oli physically fit tolumbibwa nnyo ndwadde atufunyemu n'akenjawulo nti okusiiba amaanyi g'ekisajja geeyongera eri abasajja infact n'eri abakazi because omukazi agala omusajja ng'alina amaanyi g'ekisajja ng'ali taratibu saana enyanyange nze Sonko Muhammad bw'oti otambudde olunaku olwaleero mubeere bulungi